أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمرون جاري كتكم مسامبو كتنجز مدى فعل FM natenjagala kukwaniza mu programu ya fena manya Islam kwebaza emirimu gyose nayo osobodde okukolako olunaku lwaleero abaina byofunye ebirungi alhamdulillahi rabbil alamin abalwadde tubasaasidde abafiddeko abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sallallahu subhanahu wa ta'ala asse ku minzaani ebibakulembeza mu kulongoosa ebyabasobako ng'abantu abeerenga abasonyiwa amanya nze Yahya Mustafa Kalungi nate programu manya Islam kaseera kano tukyalina omukisa wano tukyagenda mu maaso n'okubanga tukyali ne ambassador Dr. Muhammad Ahmad Kisule nga tugenda mu maaso n'okujjukanya ku nsonga ez'enjawulo okujjukiza katono twali kyagenda mu maaso n'ensonga yaffe ey'amahale mu ebyo ebimu ebitutawaanya mu nsonga z'okuwasa tusobole okuba nga tukusembereza kumpi ekifaananyi ekisobola okuba nga kikutereeza mu kukola ensonga n'okuzitegeera n'okugenda mu maaso. Mu studio mwali tugenda kuba nga tutambula naye era tujjukanye wawe twakoma twayogera ku mahale nenge amakulu gaawo ge galiwa kiki kitegeeza ogawaddi ogazaddi naye twakoma mu kwejjukanyako twakoma nga tulabye nti kyabadde kirungi omuntu omukyala n'omuddiza amahale awo wetugenda okuba nga tuyungira tulabe khulwe twali tujogeddeko katono nnyo luli nga tugenda kubanga twejjukanya tulabe ebintu wetwakoma tubeere nga tweyongera Dr. Tusebo tukwaniriza nate olwaleero owuliza waffe programu yaffe bagiwulira bulungi era tukyagenda mu maaso nayo nga tulaba amahale nga bwe gafaanana n'entegeeza yaabo mu busiraamu na mbeera ki bingi ebyetaaga okutegeera naye olwaleero luli twakoma nga tukonye katono ku kholo kubanga twalaba ogamuggyako otya ate nga mwamala okugenda mu nsonga ba'dukum ba'd tutandikira awo Dr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndowooza ekintu ekyo twakyogerako we twakoma weewo twakoma nga tugamba nti Qur'ani oba Obusiraamu tebwakkiriza ddala oba tebukkirizanga musajja kujja ku mukyala mahale ge yamuwa nga mwekyo aya za Qur'ani zikyogerako bulungi era nga zikiraga bulungi nti tekiba kya buntu bulamu okujjako omukyala nga mwawukanye okumugamba amahale ge yamuwa agakuddize. Qur'ani yayogera nga aya bwe twagisoma luli egamba nti wa in billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا آية إلى قبل نيو نتي ومسجة توتوالا تجيكم مكارا مهاليجي وموا نعم wabaawo wano aya yajja ng'egamba ng'eraga embeera yokka omusajja bw'oba gwe nannyini kuleeta buzibu wa in aradtum istibdaala mmwe abasajja bwe mwagadde kuwanyisa istibdaal okuwanyisa kunaaveewo wadde ng'omulala sigandika kati nyongerako sikwongerako oba nti gwolina ogenda kwongerako oba kukyusa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji okujjawo omukyala ozzewo omukyala naye ng'embeera gyogenda okuwanyisizaamu oli wabadde wamuwa omutumutumu gw'essente embeera gyogenda okuwanyisiganyamu ng'oli wamuwa omutumutumu fala wahadu وأتيتم إحداهن قنطارا قمتم فلا تأخذوا منه شيئا يتوقعتكم سيمبي قلوا وموا كانتو كنا ليه بانغا آية ذكرية أنت يا مهاري فلا تأخذوا منه شيئا tukwataka kantu konna tizirina kuwa mtumutumu sente zali nyingi nnyo mpaako zino oba zino nzikulekedde oba ki fala ta'khudhu minhu shay'a toba nakyo okwatako naam Qur'ani yegenda ngega okujjako mu mbeera zetwayogerako
idha talaqtumuhunna ma lam tamassuhunna singa ngokuta oba okubivaamu ebifumbo kubaddewo wakati tewannabaawo kigenze mu maaso omukyala tonnebaka naye tonnabeera naye makulu Qur'ani yogera kumukwatako mukulu kyegera kwebaka naye ma lam tamassuhunna nga tonnemukwata aw tafridu lahunna farida njagala embeera eyo mugibeere nga tukyagijjukira omusajja abantu babadde bayingidde mu bufumbo bamuze okuyingiramu tebigenze wala ate oli n'atandika nti abivuddemu Qur'ani yegamba intalaqtum ma lam tamassuhunna mwemba temunnabakwatako aw tafridu lahunna farida oba kubapimira mahale gaabwe ntupimye gabadde bwe bati ekyo embeera eyo bwembanga tamassuhunna fanisu ma faradtum olukitegeeza bwembanga intalaqtumuhunna min qabli an tamassu qad faradtum lahunna farida fanisu ma faradtum bwemba mwabapimira kala afazali ekitundu kakati bwekimala okubeera kala afazali ekitundu ekyo yembeera gye baapima tibwobadde naye awamu n'okubeera nga baapima bagamba fala ta'khudhu minhu shay'a kakati tolabanga biringa ebyagala okukayagana ate bali bagamba bwe bati ate wano bagamba bati fala ta'khudhu minhu shay'a kwegamba kino kifaanaganako ng'ekigambo ky'okutta omukyala ekigambo ky'okutta omukyala talaaka mu ddiini yakkirizibwa naye yakkirizibwa lwannaakola ntya kyova olaba bagamba nti abghadu lhalaali inda allahi talaaq ekintu ekya halaali naye nga kiyinza Katonda ye talaaka kakati n'okukwata ku mahale gano nakyo kifaanagana ng'ekyo kituuka ne kikkirizibwa naye nga principal kyalibere tekikkirizibwa kubanga ono Qur'ani egenda nekubuuza nti wakaifa ta'khudhunahu ogatwala mu ngeri ki gyogamba nti ojja kutwala mahale wakati afda ba'dukum ila ba'd ng'ate olwogatwala otya ddala nga buli muntu yaggwera munne afda ba'dukum ila ba'd buli kimu omukyala afuuse ekyambalo kyo nawe ofuuse ekyambalo kye buli mwenda mubanyiganye bulungi nugatwala otya wa akhadna minkum mithaqan ghalidha ng'ate mwakola wakati wammwe mwateekawo endagaano mithaq endagaano enzito eno abantu bayawukanamu bawulama abajoogerako obuzito bwayo bagamba nti imsaakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan ye general fa imsaakum mwalagaana imsaakum bima'ruf obubi mujja kulumagana mu bulungi awukawukana mu bulungi fa imsaakum bima'ruf aw tasrihu bi ihsan kakati eno aya jeyo abamanyi bagamba nti aya eno wa akhadna minkum mithaqan ghaliza yendagaana eri gye mwakola tujja kubalanga bulungi tujja kwisiganya bulungi naye ate abamanyi abalala bakijjawo nekigenda wala akhadna mithaqan bil ghaliza mwalabagana okuyungagana kw'omukyala nebba mu mbeera ez'olufumbo ndagaano nkulu yeewala ddala amakulu ago singa omuntu aleeta ekifaananyi ekibeerawo wakati w'omusajja n'omukyala engeri gye balaganamu engeri gye bakwataganamu engeri gye batuulamu engeri gye bakolamu ebintu byabwe ebyo eby'olufumbo bakugamba endagaano eyo mithaako galiizi eyo si nywevu esinga byonna byonna ebinywevu kati naawe wakhadha minkum mithaqan ghalidha wakaifa ta'khudhunahu amahalo gatwala otya wakati afdha ba'dukum ila ba'd kaifa ta'khudhunahu omukyalo mujjako tabyamuwa osinziira ku ki ngeri ki gyojja okuleeta eyo ennyonnyoli ffe tumanyi nti abantu bajja kuleeta ensonga omukazi ono ankoze bw'ati omukazi ono ankoze bw'ati omusajja ono abantu babe ngenza okulaba kino naye Qur'ani ensonga ezo eringa etaaziwulira ekubuuza ti wakaifa ta'khudhunahu ebyo byo tubitegedde gwe byojja naye gwe nawe weekubemu omutima gw'omuntu wakaifa ngeri ki weetandikira naye kujjukizaamu wakati afdha ba'dukum ila ba'd nga buli omu yaggwera munne wa akhadna minkum mithaqan ghalidha nga mwakola n'endagaano eri fa imsaakum bima'ruf aw tasrihu bi ihsan oba wa akhadna minkum mithaqan ghaliza mwakola endagaano eyo
gye mubaddemu enzito ebbanga lyonna mubaddemu enna si buli muntu nti nga bwekugambibwa ekityo nti atuuka n'omukyala awo kakati bagamba Isaaka nkaliza okiraba ekyo waliwo fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina Qur'ani aya eri ya 20 esooka nebuuza ta'khudhuna oyagala kugatwala buhtanan mu bukyamu wa ithman mubutana albuhti ndoza bubulimba oba mu bukyamu wa ithman mubina nga mukubutwala obwo obuntu bula mbososo okweyambula kakati aya yekulaga bulungi ti amahali tebagajja ku mukyala kakati naye bwetutunulira Qur'ani egenda negamba kubaaba amahali fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa bwebanga lulwadde mukkiriziganyiza ku mwoyo mulungi fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a muduse mutudde ku mmeeza nti kino kyo tukivuddemu naye ompaayo kaki fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa mubaako kimukkanyizaako ekyo ate kikola mu ngeri nnyingi omukyala amahali wagaleese mu bungi bwago muli mu ddembe lyammwe mu waka wammwe n'omuganda munange nga nayavuwadde nga sente sizirina amahali gali nga twaleese maanyi nnyo nange nkole bino bankole bino kati aya ekyogerako fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa bwebanga babadde omwoyo gwabwe gwanjulukuse ne bakuwaako kumala ewaddeyo ngeri y'okwagala y'okwesiimira fa intibna lakum an shay'in mahali gonjire benti ekyo kiyinzika okubeera nga kyaddembe kyazze waka temuyombye temukoze ki tiki muli mukwano gwammwe ogwawako mulungi n'obulamu butambula bukola ki Qur'ani fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa omukyala bw'aba muli alabye mwami wali galige wampa mangi nkuwaddeko miliyoni bweziti nawe kola ku bintu byaffe ebirala ebita eyo fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa tibaba basiime bo omwoyo guli clean babawaddeko fa intibna lakum shay'in minhu fakuluhu hani'an mari'a awo mukalye nga kahalali kalungi kawooma mulimu endabanga ekigambo ti n'omukyala yaddi aba ku mwami we ku ssente ekyo kyagambye kakati twogera ku kujja ku mukyala mahale kati ogalaba wano ogamugjeeko mu bulungi nga yeesiimidde era muteesezza eyo Qur'ani yakikkiriza kakati waliwo ate awatali bulungi awatali bulungi we waliwo abadde ayagala okwogerako gwoleese oyagala kukyusa bibyo oyagala kukola ki gwobireese omwami okiraba oba omukyala yabireese nza okuba mwayombye temukkanya temukola ki awanno we wali omukyala okugamba nti omukyala ayagala kudduka atawulira temukyakkanya temukola ki otuusi omusajja gwoyinza okubeera omubi nolimu omukyala omukyazi naga ti bannanga omusajja nnemye namukyala naga nti bante nti sijja kukuta okugjako ngaokomezaawo sente zange zinasasula mu mahale kakati ekyo nekibeerawo bwekityo ekyo nakyo kisoboka oli nakola ki na omukyala nagamba omwami nagandi nga kuddiza nzija kundira odde okuddiza sente zo naye nta ngende sikyabisobola okiraba ekyo nekyo kikola ekyo wekiri mu kuzza amahale olwo eyo embeera nno abantu gyebatera Qur'ani gyevumirira eno omwami ayinza obutakkiriza ng'ayagala byakufuna nga amusaba gonna oba byonna nga bwakirira agamba nti nze sijja kukuta okujjako nziriza sente zange eddiini ekyo nakyo yakitunulamu kakati leka wali wenkusomedde fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa wali nga bonna musiimye wali kibadde kyakukina mutawaana ne wano waliwo ekyempaka kiriwa ekyokugaa nti nziriza anti ekyempaka omukyala ayagala kugenda yakooyi takyasobola kukola ki gwoganye okumuta eddiini yakukkiriza
omusajja mu mpisa zembi zemaze okubuuza ziri nti ozitwala otya okola bwoto tunulidde buli buntu bulamu bwe tubadde twogerako na bulungi bonna bwe muyisemu nabaana be muzadde na sente ze mukoze oto bitunulidde byonna ebyobuntu bulamu tokyabitunulamu yedini yakukkiriza nemukkiriza yenunule ayo sijijukira wano weti naye bagiyita ayatul kitabul khulu alkhulu kwe kweyambulula alkhulu omufiki awo tukozese aya eyo n'omulyango ogwa khulu abantu osobola okiddamu n'okyatula bulungi ng'abantu baleme bakyawule alkhulu kitegeeza kweyambulula omukyala okweyambulula oba okwenunula ngazzayo amahale okwenunula ng'olinga nga yali mu buwambe gwe baagula gwe bakolaki gwe baatwala ojja kutononera eshaliya okuzza bw'ogamba kwenunula yes kulimu okwenunula naye ffe tuyita kweyambulula kubanga Qur'ani yagamba mwemuna bwe baamala okubagatta yabaga nti hunna libaasun lakum mmwe abasajja abakyala libaasun lakum byambalo byammwe wa antum libaasun lahunna lafuzu kategira ku byembalo nzoli agamba okwenunula bakikoze ngono yagenda mu buddu kati obuddu buganyi oba yagenda mu buwambe afunye omukisa ogwenunula naye twali kikozeseza kweyambulula nga tukozesa enjogera ya Qur'ani yennyini kubanga yeegamba hunna libaasun lakum abakyala byambalo byammwe wa antum libaasu lahunna namwe muli byambalo byabwe hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahunna kikyategeeza kiki muli byambalo byammwe kakati ono ayagala okwenunula asubulawo kyambalo ava mu kyambalo n'agamba nti ekyambalo kyo sebu tokyaliizi kakati kyetuva tukola tukozesa libaasi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna tova olaba kakati omukyala asaba oba omwami atuuse ku kusaba nti obusumo tubuveemu alinganga omuntu asuulawo yunifoomu n'agivaamu diru n'agivaamu okiraba kakati aya eri gyenkusomedde fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a bwe mukayanye nayo aya eri nayo ekukkiriza okujja ku mukyala amahale mu kwenunula kubanga oli yasiimye fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa kakati leka oboganya obutagenda kale mpe byange ogende oli naasiima asiimye ekyo kyoyogedde omukyala asiimye okuddiza ebyo gwe naye bwenula omusajja tafsiri zino zenkuwa ziri ezi ziri bbiri nakugambye wali mu kaseera fa intibna lakum an shay'in kakuteesa kali kakuteesa naye ate aya ennyini ekola n'akatali kakuteesa fa intibna lakum an shay'in min nafsa senga yasazeewo n'agamba nze omwoyo gwange gusazeewo gumatidde sina tabbu maze twala sente zo fakuluhu hadi amali werire akuwe sente zo mu bigugwe guno omulyango guno mbadde njagala olwaliro tetugwogerako ogwokweyambulula tujja kuwa topiki eyagwo tulabe okweyambula kuno kujja kutya asasula atya asasula exactly ziri ze bamuwasa mulimu evaluation oba ayinza okwongerako oba ayinza okusaba ezisinga obungi zeyawaayo ati ebyo byonna ensolo yabitunulira nayetajjira wano nga twogera ku mahale naye nga boga nti kigazi ekyo tujja kukikolerako okukyogerako ekyakyo omukazi yenunula atya era n'omusajja atya njatuddeyo ku mahale dokita tuli ku nsonga eno y'amahale awo twali tugenzeewo okulaba weeyambulute naye akati twayogera ku mahale ne tulaba nga ga mukyala naye amahale ne wano mukuzza
tegali bwa namunikira bwe gati tinno olizi yaga nti gano ge bamuwa nago geego twalayo mu aya nga mulimu n'ebirala ebizingira bwe bitambulidde mu bulamu njagala ebyo mbigatte ne ku bye tuwaayo ebirala kubanga si mahali gokka ugamba otya bye tuwaayo ebirala bino bigendera gomesi ekiyeno mu bulamu oluvannyuma okuzimbira ennyumba ono namugwedde emmotoka ate kana kabanja nakamuwa embeefana bwe bityo tugata tutya amahale gano g'omuwanga ekirabo ne bino ebirabo ebirala bino kyoyagala okuŋŋamba oyagala kubuuza amahale tuteekwa buteeko gawa wa atu nisa sadukatuhunna nihla Qur'ani yatulagira tugawe naye kakati oyagala kubuuza nti ate birebira byo biri tutegedde okuyosa kwonna kubeera mahale oyagala kuga nti babi bakakaatikako wano kubanga amahali gulwagalabye nebirina ekifo ki mu ddiini eddiini ebiramula etya ebiraba etyawo mu shariya tuli mu kuwoowaawo shariya kwekyo eri very clear aya ya 24 eri mu surati Nisa aya eyo yajja ng'eddiridde aya ya 23 aya ya 23 eno yogera ku bantu eddiini bye yakugaana okuwasa naye bamenya bamama bammwe bawala bammwe basenga bammwe abaana babaganda bammwe abamunyammwe ababawoowa ababayonsa kakati bwe neetuuka wal muhsanatu minan nisa n'abakyala abafumbo tuyinza kugenda kwe nti wagenze kwogereza ate mukaagundi ng'ate yafumbirwa dda ogiraba wal muhsanatu minan nisa eno yetandika wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum okujjako biri ebyaliwo emabega nga mwalimu abagula buguzi budde bukyaliwo kitabu allahi alaikum kakati aya wano wali ansayo kwekyo kyobuuzizza wa uhilla lakum ma waraa dhalikum nti nga olesabo betumenye byotabotaka kuwasa naye abali emabega waabwe betumenye kiri halali okubawasa antabtagu bi amwalikum mubanoonye nga mubanoonyesa sente zammwe muhsinina nga muwasa bebase mu ddiini gairu musafihin so si mbwenzi amakulu muwase gende waba womukyala ensonga muzitwale nga zamwambulukufu wali abeerewo abajulizi babeerewo n'abantu bakuŋŋaane bategeere nti gundi ne gundi awasizza gundi wa uhilla lakum ma waraa dhalikum ng'olese bali betumenye mama wo bawala bo baani abo tubawasa wa uhilla lakum an tabtagu bi amwalikum musasuze sente zammwe obaako kyemwayo mu ngeri muhsinina nga muri mu ddiini muri mukuumi ensa muri mu sharia gairu musafihin nga temuli banoonya byakwenda bino ogenda kugulako kolaki wanoga ntabutagu bi amwalikum munonye ne sente zammwe abakyala wanoonye ne sente zaffe ne sente zo kakati sente zino mulimu abawasa bano abagula bamalaaya bisente zaabwe zibakozesa naye nga tebanoonya ihsan bo tebaliimu kukuuma nsa kukuuma ddiini gairu musafihin wabula abo benzi temukola ebyo kakati nagamba famastamta'tum bihi minhunna abakyala kwabo bonna be muba mutuuseeko mweyagadde nabo faatuhunna ujurahunna amahale gabwe mubasasule era tulabye mahale era famastamta'tum mubali bemuwasizza kuwasa okwa halaali kakati kino kikugamba famastamta'tu bihi lero owulira n'okutya kalala kwe okujja okutuukawo nga n'amahale tonnagateekayo kinne bagamba nti twakyogerako mu kusooka abantu bagenda bagati amahale genzo ofumba obusobola okutuuka n'okuwoowa nga kutuuse naye nga amahale tegannaggwa oba oluusi tegannaggwa mu kwogera oba tegwogeddwako ofumba obusobola okubeerawo naye nga tegwogeddwa butogera tekwa kubeerawo naye tegwogeddwa kakati walinga famastamta'tu bihi minhunna abo bemuba mukyakadde nabo mukuwasa kuli okwa halaali kwayogeddeko faatuhunna ujurahunna abo mubawa mahali gaabwe farida nga kintu kya farada kiteekwa buteekwa okubakolera wano we wali ansa yo yobuuzizza kubanga obuuzizza nti nga waliwo ate ebirala ebitali mahale babasaba entebe babasaba boarding babasaba babaskanzu babasaba bitambaala babasaba biki kakulali ebyo twebuuze
Qur'ani ebiramuleetya babasaba amafuta babasaba biki Qur'ani gati wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-fariida nga kulekero kevuni kadde mu kasome abantu bakako wala junaha alaykum temulina tabu yonna temulina bwa haramu bonna temulina bubi bonna kwekyo kimukkiriziganyizzaako oluvannyuma lw'amahale dokita nayabanga kuwasaba abantu nti mbadde njagala kino nti kale nja kubireeta aya kyeyogerako wala junaha alaykum temulina tabu yonna temuli kabi konna fima taradaytum bihi min ba'di farida bwe muba mukkiriziganyizza ebitali ku mahale asose min ba'di farida nga mumaze kino ekyamahale kyo ne mukikutula nekibanga weekiri ne mweyongerayo ebirala naye munange walidde kino ati ffe ate wano nno twagenda na bulungi n'abo tebogera abantu basooka byabwe ate ne balyoka bakutwala ku mahale gammwe naye nga te Qur'ani enkola eri wano terina tabu kubanga byonna bisobola okwegatta wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-farida temulina kabi konna kwekyo kyonna kyemba mukkiriziganyizzaako oluvannyuma lw'ekiri ekya farada oluvannyuma lw'amahale kyemusazeewo kyonna oba mukkiriziganyiza ojja kutwala entebe ojja kutwala firiji ojja kutwala fima taradaytum bihi nga musiimye dining gireete leeta sola leeta kiki nga musiimye tekiyita tabu nolwekyo kikikulaga nti amahale bwe gabeerawo tegagaana bintu byaffe bya buwangwa byetusala ku muwala wano waliwo akantu wano ewaffe mu takalifu zaffe za wano ebimu birabanga bibenga ebyokukalalafa ngaki nti ebimu byonna byolaba nti notaitana kino notaitana mmeeza notaitana kino ati kakati olaba eddiini bweri flexible ye tugambye mahale ate netugambye ye ebyammwe baada alfarida oluvannyuma lw'amahale ago muli firi bwemuba mukkanyiza kakati waliwo abitwalayo nga takkanyiza nga bamuwaliriza wano kirabika ngaekibanga ekyensonyi nti gundi dokita nataleetana gundi kino naleetana kino anti yembeera obusiraamu buga nti al ada muhakkama eshariya egamba al ada muhakkama embeera z'ensi zawukana kalikya z'abantu zawukana kalikya yonna bwerijja nga tekoonaganye na ddiini tugikkiriza bukkirizi kakati gwe ebbanga kyobadde ombuuza hukumu y'okuleeta ebintu biri kiki nkugambye aya egamba la junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-farida tewali tabu oluvannyuma lwa farida biri wabula tujja kukitutuliramu nga tukozesa ate amateeka amalala nti ebintu biri bye tukola byanguyiriza baagala okuwasa oba bibakaluubiriza ekibuzo kimbadde nzijjaako ekyo kubanga wano biraga nga tebyanguyiriza nnyo bwe biba tebyanguyiriza ekyo kiba kikonagana n'enkola amateeka g'obusiraamu agakwata agawamu mu kyonna yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra ma jaala alaykum fi ddiini min haraji ffe obusiraamu twagaliza bantu simplicity bwangu in everything kakati gwe bwobanga otandise okusaba oba embeera yaffe esaba ebinakalubiriza abantu ate bigoba abantu kukuwasa ate kiba tekijuma awo shariya bateriiwo era shariya ekugamba yanguyiriza waliwo hadisi egamba bitabiisibwa bwe biba bizze babaliramu al ayim omwana atalina musajja bw'aba afunye amusajja kigamba byebintu ebimu ku bintu ebisaana okwanguyirizibwa ate muleke kaluubiriza kuba tewali nsonga lwaki okaluubiriza kubanga oyamba bw'okaluubiriza olemesezza okulongoosa mu society olemesezza society okulongooka n'okaluubiriza omuntu gw'osala byaki ebinyaleeta okukaluubirira ki oyagala ensi ekuwaane nti gundi muwala wa gundi bamuwasiza ebintu bingi naye nga bweba birimu okukaluubiriza nabbi sallama omwana we omuggyemu baraka bweba birimu ebibandabe biki ebyo omwana avuddemu baraka kubanga nabbi sallama gamba aktharu nisaau baraka aisaruhunna sadaka
omukazi asinga abakazi bonna omukisa yoyo abadde omwangu w'ebintu bye bikwatagana n'okuwasa aisaruhunna sadaka nti gwe saddaaka gy'otadde mu by'okuwasa kuno kyekimu era eya fariida obeera etali ya fariida kuba wala junaha alaikum fima tarawaitum min ba'di alfariida zonna fariida sadaka naye eri yabadde ya fariida ate nebadde yakiyagalire nemuteesa kyemuteesa kakati aisaru nisa baraka omukyala asinza baraka aisaruhunna sadaka yoyo omukyala omwangu w'ebintu bye ate era wantu otunulira community nga bwe ziri mukaluubiriza abantu nebadda mu kusaba ne basaba ono ne basaba oli ne basaba ono ne basaba kubanga gundi ayagala akoppe gundi kiyakola alina obusobozi oli atola ku ssente ze ayeesobola oba alina mikwano gye tagikaluubiridde nene ogenda okulaba bintu babakatikako obukakatisi waliwo nebifuuka mu baluwa gundi nga teyaleeta gundi nga teyaleeta gundi nga gwani yakugamba okweteeka mu bikaluubirira kola munyazi mungu kyasobola tolimbali babagaga kwagalana abiri wangu omanyi balina obusobozi bwabwe kakati era tidini tekugamba gwokaluubiriza tikino abantu baali badde bakitunulamu ne batunulira spiriti y'obuyisiraamu tanakahu takthuru man istataa minkum albaata falyatazawaj asobola obuvunanyizibwa afumbirwe naye nga twanguyiriza umma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etugize ekigambo tanakahu takthuru mujja kuyinjiwala kati gwate bwofuuka nkonge mu kkubo liri kubanga embeerayo wabula mulimu ebintu ebbanga nga tebane biteekamu shiriki nakugamba ti fetuleeta kino omugole aleme kufuna kino fetuleeta kino byonna nze sirabawo kikyamu kasuze katya kakoze ki byonna tewaliwo kikyamu wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'di alfariida tewali tabu ate abantu bebanga bangu ojja kwesigana bali bagagga tebabiwulira namu baleete naye n'abantu okweteeka mu kategori emu mu kibiina kirasi emu ono bye yaleeta nono byagala olete nono byagala olete noyagala olete ekyo bannange nze ndowooza nti abafumbiza n'abawasa baali badde bakene ebintu tebyanguyiriza obutakaluubiriza baana kirira makulu ki tebaleeta ebintu bingi ne bijjuza n'awaka jo noosiŋŋaana omwana wo ng'ali bubi kubanga hadisi ya nabyo kivuddeko kubanga yagenda talina baraka gwe walowooza nti omuwadde ekitiibwa ku kyalo naye ate omututte talina baraka mwonoonye mukoze ki mukaluubiriza mukoze israfu adokita tugende mukumulako tulabye bingi naddala ebikwatagana ku nkolagana y'amahali nga bigafaanana naye twayogerako luna omulundi guli ogwayita kyenjala tumalirize nakyo tukisiiringe ge mahale omuntu gazza nga enjawukana etuuse naye waliwo n'okumanya obungi buno obupima ku ki n'obutono mu kuzza era kipimo ki sitegedde kibuuzo amahale twagerako nti oli asobola okuzza naye azza bungi ki kakati njagala tusooke tuddeyo gyetwayogerera nakugamba nti amadhabu ga Imaamu Shafii gagamba nti amahale tegalina butono tegalina kipimo mu butono ne mu bungi awo tuli mu ggawaayo mu butono ne mu bungi kati bagawaddeyo kakati obanga yawaddeyo kakati bw'oyagala ate bw'obanga ompozi ate oleeta amasala gatubadde tugambye tugenda kugagerako lerujja ag'okuzza kubanga ag'okuzza kiri mu kwenunula kiri mu kwenunula kati ekibuuzo kyobuuza kyeki kyenjagala obungi bw'amahale gano agaweebwayo tofuddeeyo obungi bwago obutono botya tugapima ku ki kubanga agambe gadi oluga nti amangi tegali mu baraka naye nga tegaganibwa siba kiri naye wano nazza kubanga aya gyotusomedde yatulaze engeri kijogatwalamu nga mumaze okuyingira mu ndagaano zammwe naye wabeerawo ekipimo ekisobola okukomaga nti ozza kino oba kwongezaamu ekyo si bwe kiri kyobuuza katukiruŋŋamye bwe tuti nkugambye nti amadhabu ga Imaamu Shafii gagamba nti amahale tegalina kipimo kitono kisembayo era tegalina kipimo
kinene kisembayo nti okino yatuusa ono yaleese ekinene era niko gagamba buli kyonna kyonna ekisobola okubalibwa nti kirina value ako gaba mahale era nekitugenda mu maaso nekigamba ekirina value oluusi kubeeramu okupangisa nti gundi nkupangisiza nkolere omulimu guno nga muwarabu wa Shuaib yagenda Musa omusajja nabbi Shuaib nagamba inni uridu an astajuka 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indika ma uridu an ashukka alayk njagala nkupangisa amahale g'okuwasa muwala wange ojja kunkolera wano emyaka 8 fa in atmamta 10 gwe bona bakulira osazeewo nonkolera 10 nopakase wange wano 10 fa min indika kijja kuba guwo saagala kukalubiriza kibanga nekiri temumala erifadhila kiri aya jiwasembeza bimukanyizaako wano tebina mutawana aya eyo tulese netugijjukira eyo aya ndowooza oba ya 27 mu surat al-Qasas oba 22 eri mu surat al-Qasas oli yamugamba njagala onkolere wano emyaka 8 ng'opakasa wano fa in atmamta 10 fa min indika ndikeberere mu surat al-Qasas 22 nabasu abajidde abajirabe fa in atmamta 10 bwonobo juzizza 10 fa min indika kiri gyoli surat al-Qasas aya 22 ndowooza bweto bweri osobola ogira egamba aya eyo njagalamu ekigambo saagala kalubiriza kiwagire ekigambo ekikyembadde mbagamba nti okuwa amahale gano nokukiteekwa okubeera mu principle y'obutakalubiriza egamba eti qalat ihdahum ya abati istaajiruhu aya eno ya 27 egamba قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ekigambo kino kikulu nnyo era nsaba abawuliriza puroguramu eno bakitwale nga kikulu eno njigiriza ya Qur'an ng'ate yogera ku nsonga gyetuliko ku nsonga y'amahali bakukkiriza bwe galeege twala akatono twala akawakatikati bwereega otwalire ennyingi naye prinsipe eteekwa okufuga eteekwa kuba tokaluubiriza bantu era aya eno kyeyogerako wama uridu an ashukka alaika gwaze okuwasa saagala kukalubiriza ekizenzane kino 8 era yamukutte bulungi mubeere yaabwe mu community kubanga mulembe ogwo eno bagiyita shariatman kablana mu mbeere yaabwe nduuza oli okupangisa ew'omuntu emyaka 8 ng'okyapakasa owasa mukazi kyalinga kitono era naye kyobola teyayagala kumukalubiriza ma uridu an ashukka alaika saagala kukalubiriza era namugamba satajini insha Allah min as-salihin ojja kunsingana makaga engalo moze ngamba kamaro g'abantu balungi bantu balungi nnyo bafumbo bakakamu baki n'olwekyo eno polisi eno y'obutakalubiriza gyembadde nkugamba era ye polisi eteeka mu bintu baraka ate nayo nga njigiriza ya Qur'ani ma uridu an ashukka alayka saagala kukalubiriza naawe kenyini awasa aba afumbiza agenda okusasula oba gwe basasula kino kitwale nga kikulu obutakalubiriza principle yino eri mu Qur'ani mwennyini bakukkiriza 2 weereege sente zo obasaba rayisi naye tokalubiriza kati obutakalubiriza obwo kati n'olwekyo bwe tugenda ku kikyo kiri kyobuuza ekigamba nti tuzza tutya oba tukola tutya ekigambo ky'okuzza bwe tuba okufumbiriganwa n'amahala agalimu abantu abamanyi abamu bakugezesa kukugula kukyusa kuwanyisiganya mpampa abantu bakigera nteekayo kino nange abamu fesi kyakuwanyisiganya nti ki kubanga fe tukugamba nti Katonda yakiwa bakyala kubanga bwogamba byakuwanyisiganya emikolo gyonna gye bagenda n'omukazi gimunyumira lwaki bamusasula
bitunulira mulayini eyo byonna mulayini bazitunuliramu abafukaha nti abange ti bino kusasula ti kuba emikolo gyogeramu byonna ebijjokolwa mubufumbo kabeere byamuli naye abyagala ng'omusajja bwabyagala yadde ayinza okubeera n'akasonyisonyi akabikkako okwefuula atabiriiko naye ng'abirimu kakati ate bamuweeraki ssente. Nakugamba luli lwe nasomesa wano nti ekintu kino kirimu amakulu amatono agalabibwa kungulu n'amakulu agagenda munda abakyala bayita mu mbeera ezeetagisa obuyonjo obuyonjo obugobererwa ssente decoration etwalibwa ssente byonna embeera zaabwe ez'obufumbo zonna ez'okuwangaala n'okukola byonna bya ssente omusajja byotayingiramu kasente kano kateekewo kakutegekera ekintu naawe nimiro kagirongoose ekyo kyekisembayo kakati bwetutuuka mu kuzza abamanyi bayawukana azzaayo ziri zeyasasula kubanga waliwo omukazi bamuyita Mar'atu Thabit eyagamba nabbi oli bwe baali bamuwasa bamuwa kalimiro kakati batuuka okwawukana nayagala kwenunula nti nze nabivuddemu sikyayagala sikola ki nabbi yambuza aturaddini alaihi hadiqatahu akalimiro keke yakuwa kalinga amahale n'okamuddiza ekyo kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti amahale gendakuwa bwe tuba twawukanye nga tugenze mu byesente nagonziriza kyennyini ekyo kati these are opinion of scholars bino birowoozo by'abamanyi nga bakola interpretation za hadisi ne aya bw'otugamba nga tukozesa hadisi eyegamba Mar'atu Thabit ibn Qais ti aturaddina alayhi hadiqatahu nti owai goyagala bakute oyagala wenunule oyagala ogende bagala bakute naye aturaddina alayhi hadiqatahu omusajja onomuddiza akalimiro keke yakuwa kitegeeza etteeka eriri ligamba bw'oba wenunula waayo naawe zewatwala ozza kyebakuwa era nti akalimiro n'okamuddiza naye embeera ez'abantu olw'okuba nti oyagala kuva mu taabu nakukola ki abamanyi bakkiriza ne wasaba ezisukkamu kubanga gweyagala kwewunya kibambulira wanveeko muddize nakyo kikkirizibwa olw'okuba nti oyagala kuva mu kizibu nobwokyongeramu okite kikkirizibwa ate okusingira ddala ono yamenyedde empisa zonna bamugaana okusaba ssente bamugamba omuntu mulamu asaba omuntu mulamu ako naye byonna takyabiwulira yagudde eddalu yayagala kalubiriza bukalubirizi mugondeze waza ayagala omuwego bego tebagufaanana agende Allah akbar walillahi alhamdu. Omulungi ampuliriza ku 17 kalisimu ne pale femu budde bulekanga butukendeddeko twagala kubanga tumaliriza dokita nga tumaliriza olwaliro amahale gano n'ebigagenderako byonna tusobola tutya okuwa abantu baffe abatuwuliriza community mu ngeri yoga managinga gasobola okubanga bino byonna byetuwagadde gabizingako kubanga mwebuli bino ekiri kino mwekiri abantu bakole ki amagezi agaba tegalivudde wala era tugajje mu Qur'an ekisooka mu byonna obutakalubiriza nga tukirabye mu aya eya 27 eri mu surat al-Qasas nti ma uridu an ashukka alayk Nabi Shuaibu yagamba Musa saagala kukalubiriza mwana wangu nze kuwasa oyagala fuula bakazi naawe yenna afumbiza omukazi afumbiza omwana oba naawe omwana afumbirwa tokalubiriza bw'ona oyanguya amahale sige gagenda okugagawaza nti obugagga bukomyawo era senga walikomye mahale bwe gaali maze ne bakuta noddayo waali badde gakumala niwe bakuwoza enkana zitya obabira ebintu enkumuluyito gye bagenda okuleeta si byebigenda okugaggawaza abantu naye tuleetewo ebintu ebiri simpo ebyangu ebinaaleeta nga abazze okuwasa ne gye bazze okuwasa bakwataganye nga si byakalubiriza ebyo prinsipo y'obutakalubiriza bugijje mu surati al-Qasasi kati oyongereko n'engeri nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakolanga nabbi ebintu yabiyisanga mu bantu olaba n'embaga yaga nti awulimu walau bishaati kale salayo embuzi kolayo embaga
koleyo akabaga yadde kaakabuzi walawu bishaati yadde kabuzi kamu kwiga walawu awulimu walawu bishaati koleyo akabaga bwe tulaba nga aleesa akatono akasembayo tewali nsonga etutwaza kubiri binene bikalubiriza nga tetubisobola nolaba n'owembaga yazze okuwasa eddembe limuweddeko nebintu basaba alina stress n'essanyu lyabadde atula yenna enkufiira evaamu ntuuyo ayalibaddeayoleza ku biiruzi agenda okuyingira amabanja gagenda okuyingira amabanja ge baleese mabanja gaki kulanga musa musenzi ngambye bwekiti bwekiri oyagala kususaawo kiri gy'oli kubanga tumaliza dokita olaba ne nabiyullahi musa okumugamba emyaka 8 kwanguya kubanga alaika kyali asobola nti wadde kinatwala ebbanga ddene naye kyajja kisobola tekijja kukalukitono gyali n'olwekyo zinaaliyagadde nnyo abantu abafumbiza n'abantu abafumbirwa n'abantu abakola ki wabula tuteeke essira eriwo gwogenda okufumbirwa afaanana atya alina ebitendo eddiini byayogera ebitendo ku musajja agenda okuwasa nayogera ku mukyala obagenda okuwasa naye kyewuunyisa ensi eyogera ku byabakyala bokka aboogezi bonna bali ku byabakyala mulungi muki naye nga n'abasajja mwebali era n'ennyumba zemuwasaamu zayogerwako awo wetugenda okutandikira inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tumeanza nyado ambassador Muhammad Ahmad Kisulo nakulwayo tutambudde njala kwebaza nti badde muliza mulungi batandikidde wiki ejja linda ebisanyizo kino kuwasa tebiri ku mukazi yekka n'omusajja bibeerawo inshallah rujja kutandikira